ekisooka mbalamusiza nnyo bannattiimu Sara era n'abannayuganda okutwalira awamu. Ensonga lwaki twamaze dda okuwandiikira bannamateeka abaliwa Kafuzi and Company Advocates nga tubawa instructions batwale abantu kinoomu abo abazze nga beerimbika era nga beeyitirira erinnya lyaffe erya ttiimu Sara, era twakitegeddeko nti batuwandiikako reports ebitategeerekeka bagenda bagamba nti batukiikirira kyetutamanyi ate nga tetubawangako lukusa okukikola bwe batyo. So twasazeewo batwale mu kkooti babitebye, era kkooti efulumye ekiragiro tebaddamu kweyita kye batali. Tetukomye ku ekyo kye bazze bakola kitukosezza nnyo ng'aba ttiimu Sara, era ne tukosa ne bizinesi yaffe eya ttiimu Sara Sacco. Era instructions zigamba balina okutuliyirira. So eno y'ensonga lwaki tusazeewo twekubira endugu mu kkooti etulabule. Kakati n'olwekyo ndabula n'esekulabula abantu abo bonna abaakolagana n'abo abantu kinoomu nga beerimbise mu linnya lyaffe bakikomye embagirawo, era n'abo abali ku mikutu egy'enjawulo egya social media era nga basookako linnya lya ttiimu Sara ne bagattako ebirala, nabo tubatwaliddemu kuva n'essaawa ya kakati. Teri muntu yenna akkirizibwa okugenda ku social media n'awandiika ttiimu Sara nga yeeyita byatali nga talina lukusa kuva eri obukulembeze bwa ttiimu Sara. Tuyozaayoza pulezidenti waffe omwagalwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa ge, era okusingira naddala ennyo okukuza abo abazira abaazirwanako e Katonga olutalo lwali lubindabinda ebiseera ebyo nga bajjako gavumenti ya Nakyemalira Apollo Milton Obote kati omugenzi. Kati omukolo ogwo ffe ng'aba ttiimu Sara twasazeewo gwetabako ng'abantu era ng'abawagizi abawagira enkola ya President Museveni n'NRM okutwalira awamu ng'abantu kinoomu, so nga si ttiimu yonna awamu ng'erinnya ttiimu Sara. Kuba twamaze okutegeera nti abali mu kutegeka balina engeri gye babalamu ebintu byabwe. Ffe nga ttiimu Sara ekyo twakivuddemu, naye ng'abantu abazze bawagira President Museveni era nkoolera ddala abamemba ba ttiimu Sara kinoomu basobole okugenda ku mukolo ogwo baniriza omwagalwa waffe. Ekireeta abantu okwekuba enkokola bwe butabeera bwerufu ku bakulembeze bwe kituuka ku bakulembeze n'okweyagaliza omuntu kinoomu. Kindabikira n'abantu abamu abalimu NRM waliwo abatategeera nkola ya bibiina by'obufuzi nga bwetambula, abakyalemeddeyo mu individual merit eyasooka kange kakola kubwannamunigina, kange nga bwannamunigina, kange eyo tekola mu bibiina by'obufuzi. Ekireetera abantu okweyawulamu era nga bwenkyogedde emabega kaabo be bantu kubeera awo nga balowooza nze nina okukola kino n'okwagala okusanyusa omukulembeze, nakyo kibi nnyo kirina okukoma. Bwe tuba tukolera kibiina tukolera ekibiina, ate bwe tuba twogera omukulembeze waffe omwagalwa tumubuulira amazima ate ebyo ebituufu bye tulina. Bw'oba tokoze ekintu kireke, kubanga omuntu oli wa ddembe okukola ekintu kye n'owagira omukulu n'owagira ekibiina. Osobola okweyita mu biru n'owagira ekibiina, osobola okweyita ttiimu X n'owagira ekibiina, naye bw'aki ate oba gwe weeyita ate kyotali ate nga tuyagala kuwuliriza. So
ensonga ezo zenjogeddeko ndowooza ze zireeseemu obuzibu naye ye naalemu erina nga bwekwata ebintu byayo era ndowooza bajja kukyandulinga mpolampola. Sirabawo kibiina bwe kigenda okukosebwa ennyo naye era si kirungi mu nkola y'ebibiina era ndowooza obukulembeze era mukubira omulanga buveeyo mangu ddala okumalawo ensonga eyo kubanga ffe abantu abamu bwe tutandika okwetematemamu kitunafya ate kitali kituufu.